So bannamasaka mwenna mwebali nnyo okuzira mukolo gwa nvubuka oyo n'okubalaga nti muli bagezi nnyo obutakkiriza muntu yenna kubazanyirako. Okumanya ekintu kino kirimu Katonda. Njala bategeeza ekintu kino kirimu Katonda. Era Katonda wa Kyagulanyi teyeebaka, ne Katonda bannayuganda teyeebaka. Omukolo baguteekamu ssente, bannamasaka baagaana okujja. Wabula bye baasomba. Njagala mwetegereza abantu bonna balinnya katuuti. Mu Luganda katuuti, mu Luganda tukayita katuuti. Mu Luzungu gye bayita stage. Mu Luzungu stage, mu Luganda bakayita katuuti. Abantu bonna balinnya katuuti, bonna ba family age, bonna baakabano super. Oba alina erinnya Egganda, oba alina linnya ki, bonna baakabano super. Kitegeeza nti bano bavuga kintu kyabwe ky'Abanyarwanda era abantu bakitegeera bulungi nnyo. Sojala kubaza mwenna bannamasaka mwebale okukola mulimu ogwo. Bonna abalinya katuuti oba ku stage bonna baali baakabano super. Naye ebyembi bisekebwa. Tubeera ku social media kuno twogera ebigambo bingi tubaga nti abantu bano balina kawo mentality nga mulowooza tusaaga. Ne tubaga abantu bano tebabaagalangako nga mulowooza tusaaga. Omuntu n'abeera mu Buganda, mu Uganda okumala emyaka gy'alina oba 4 oba 5 oba 6 nga tasobola kwogera wadde emboozi esukka ebigambo 30 ng'ekwatagana bulungi mu Luganda. Kati kino kye njagala okubagamba, omuvubuka ono oba minisita ono Franka tumwebaze. Njagadde otandikira n'obbalaga nti mulina okwebeereramu bano abantu babaagalangako babakozesa bukozesa. Era kyekyaleeta Mukamuhoozi ng'ayambadde busuuti by'Abaganda bw'abalage nti abaagalana tabaagalangako era tabaagalangako. Ne bagamba nti ekiswaza omugagga kwe kutana kentula. Munnange bulijjo tubadde tubaga nti abasajja bano balina kawo mentality, abasajja balina ki? Omusajja kyeyayogera kyekituufu. Ate Fun Enough yagamba nti ye minisita wa bisolo. Kitegeeza statement yali agimanyi gye yakola. Kankiddemu. Franka Kajiji tumwebaze statement gye yakola teyali komiko. Komiko ye muntu okwogera ekigambo ekisesa. Oba ye muntu okwogera ekigambo ng'alowooza nti akyogedde kimusimattuse nno yali akitegeeza. Franka tumwebaze ekigambo kye yayogera yali akimanyi bulungi okubagamba mukama we nti munaabagookya muzzukulu wa Dawudi. Yali akikuba yabagamba nti ye minisita wa bisolo, kitegeeza ebisolo abimanyi. Asobola okwawula embazzi n'embizi. Era yakyogera bulungi. Kyemwayagalizanga embizzi kibuyaga agireese, embizzi yagireeta ku stage. So embazzi agimanyi. Waliwo enjawulo wakati w'embazzi n'embizzi. Okitegeera ye kyennyini yali yakyogera lyakimanyi. Bwalimba omusajja oyo yakuba mukama we omuggo kubanga akimanyi kyayogerako akimanyi. Franka tumwebaze oba weeka wakana kuno njagala ojje. Ebigambo wayogera lyo bimanyi bulungi nnyo nti Muhoozi mbizzi. Era togeza kubuzaabuza abantu siremiri watu gimanyi. Kankabaddiremu wano. Kibali bagalaza embizi sebali bagalize kataze MKwe sebali bagalize embazi kibuyaga asute sore embazi simbizi ndi minisita wa bisolo ndi minisita wa bisolo. Kitegeeza ekisolo kyali ayogerako akimanyi. Kubanga obeera minisita w'ebisolo kiba kitegeeza buli kisolo kyonna okimanyi. Kati ne Muhoozi naye ekisolo bimu ku oyo minisita byafuga. Okitegeera kyemwayagalizanga embizzi kibuyaga agireese. Yali avuma mukama we directly. It wasn't comical, no. Yali akitegeeza bwaga nti ndi minisita wa bisolo. Okubeera minisita wa bisolo kitegeeza nti you're representing those animals. Animals ozimanyi, embizzi ogimanyi bulungi nnyo. So njagala public etegeere ono naye akimanyi nti Muhoozi muzzukulu wa Dawudi tabalya ssente ze. Kankadde mukategeere bulungi manyi video mulamu nnyingi nnyo naye omuntu okunnyonnyola otegeere ekigambo kino okitegeere bulungi nnyo kinyuke buli kankabadde bulungi nnyo mulye bulungi nnyo. Franka Kajiji tumwebaze. Kibali bagalaza embizi sebali bagalize kataze MKwe sebali bagalize embazi asute
embazi simbizi ndi minisita wa bisolo. Omukolo gonna gwafa. Tulaba nti basoba abantu okuva ebule n'ebweya just a single statement yatta omukolo gwonna nakati basobola gwogerako ku radio wadde ku TV. Just a mere statement okulaga nti baspending almost ndoza 5 billion okutegeka omukolo. A mere statement ya dakiika egi yatta 6 billion zonna ku TV ku social media. Tebasobola kunyumyako wantu wonna. Kina bagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika uyambe muyambe ekkiriza. Bategekedde omukolo okumala omwezi mulamba ne bateekamu ssente ne basomba abantu ne bafumba omuceere ne babasasula ssente okujja almost billion 5. Just a single statement etaweza dakiika yatta omukolo. Tosobola nagula ku TV wadde ku YouTube. A single statement kimwagalizanga embizzi kibuyaga girese yatta omukolo gwonna gwafa. Kandi badiremu akasembayo. Nenga guno mukolo baguspendinga mu billions 5. Naye ekyagutta kyali kya dakiika egi kimwagalizanga embizzi kibuyaga girese. Teyali comical. It was a direct statement or message ku muhozi kennyini kubanga nawe bamumanyi bano kulira. Luno Luganda bano bamanyi Oluganda balumanyi. Kibali bagalaza embizi kibali bagaliza kataze MKOE kibali bagaliza embazi kibuyaga sute. All right. Kibali bagaliza embizi kiba kimala. Oza mutegedde bulungi nnyo. So abe Masaka mo bali nyomo balire ddala okujja ku mukolo mo balire butajja ku mukolo ogwo kubanga gwafa toge ne gufiira ddala. Kati situke tugende mpola mpola. Pola. Video tugenda gikwata mpola. Ekibiina kya National Labourers Movement NRA. NRA in full is National Labourers Movement. NRA. N starts for national, R starting for robbers, M starting for movement. Ekibiina ky'ababbi abawangalira mu Uganda, National Labourers Movement, musinde gw'ababbi mu Uganda. Kyavayo ne kigamba kiguddewo ebitabo byakyo okwetoola eggwanga lyonna kiwandiise abantu bakiyingiremu. Nga Museveni yagamba nti mukolo bubi abakazi mukolo bubi n'abasajja babuyingiremu. Yagulawo ebitabo kwetoola eggwanga lyonna. Ekitabo kya yero tekyamufuukira akabizi akabitango kwetoola eggwanga lyonna. Eriyo abaalinyayo okuwandiisa mu kitabo kya National Labourers Movement. N'Abanyarwanda bennyini baagambye okuwandiisa mu kitabo kya National Labourers Movement. Ne batandika okukwata abantu ku kifuba embooko n'enyoka ku byalo abantu baganda okuwandiisa. Kyova olaba kyagenze ku likodi ekitabo tekyamazeewo wadde ennaku 5 kyamazeewo ennaku wazinda bezi 3. Nga abantu baganye okuwandiisa mu kitabo kya okumanya kino ekibiina kyakolimirwa. Ono nno member parliament ye yabaddeyo neyerolerako. Amawulire gempulidde nga nzise wano ageetaaga bannayuganda balungamizibwe bulungi y'ensonga ya yerobuuku bangambye bulungi nnyo nti waliwo abantu abakaka abantu okubagamba nti muwandiike mu kitabo kino ojja okulonda erosiwano bw'otoba towandiise mutojja. Ekyokubiri baŋŋamba nti bagamba nti n'ebirala byonna oba okulonda okuddako bwe batowandiise muno kigenda kuba kya tteeka. Bannayuganda twagala bagamba nti ow'ekika ky'enkima okuleka ne bw'owasaayo tofuuka wa nkima. Ne bw'oba oliyo bw'oti ne bw'oba olinayo kyera tosobola kubeera wa kika ekyo. Temukaka bantu kuyingira kika kyammwe olw'ebyo bye mulowooza nti muyina. Era bagambye nti bw'onooba oyinza okubaako ky'oyagala n'olwekyo nga toli mu yero bbuuku. Baba ali mu yero bbuuku emyaka gyonna 4 bw'obalaba basula mu ggulu. Era byenna embeera gye tulimu y'emu. So olwaliro baleme kulowooza bannayuganda nti ekiriwo ekyokuwandiika mu kitabo kino kye kigenda otuwonya ennaku gye tulimu. Munyonyole bantu bammwe timwagala kongojezaamu mandwa yammwe emu gye mulina bulijjo. So si yakutulowoozesa nti ffenna tulina era nkunga bannayuganda nti awulira nga tekikwatako tokinoonya. Gwe kikwatako muleke bo bagenda bamu bamanyire gye bagenda okuyisiza kuba kati bababbi b'amataka be basoose ku nkalala basobole okwambala enkofiira ezo basobole okunyaga bannayuganda.
so n'olwekyo bwe baba nga babagamba teekayo okutuuko nammwe bye tubagamba bikulu mubiseeko omu. Alright. Eyabadde enkomerero y'ekitabo kya National Labourers Movement okwetolola eggwanga lyonna. Abantu baaganye okuyingira mu kitabo ky'ababbi. Bano si babbi beekaza. Bano si babbi beekaza. Wabula ba National Labourers Movement mubbye eggwanga. Awo tuvudde tukyali ku kiggulalo ky'amawulire. Nkyala nnyo okubaza bannayuganda mwenna okwetolola eggwanga lyonna n'abali mu diaspora ku nsonga za mainstream media mu Uganda okusinzira ddala okusinzira ku radio eyali obujjajja kati nga radio y'Abanyarwanda biyita Baganda eya CBS FM n'abakozi abaliko bonna abasajja banyampi okuba nti ate kati muzzukulu wa Buganda original ataliko wadde akabuuza go bakeererako go banywerako n'emmindi mayini bisajja binywa emmindi ne batandika omusalako omugambo mwebale nnyo kubakuba n'abagiye obulamu n'abatagenda ku renewing contract za bulango mwebale nnyo kino kitwalimu ne BBS Telefina ey'omusajja era Omunyarwanda ne Munyarwanda munne Charles Peter Mayiga BBS yakiyimba filima ne Mayiga bonna basajja Banyarwanda mwebale nnyo abagenda okugyawo contract abatazizayo obulango mwebale nnyo mubalire naye nzize mbagambe bigambo bingi nnyo nti abasajja badde beekwese emmengo abeeyita bebitiibwa ebitiibwa byonna byafudde kubanga bonna babbi ensi bategedde. Omukulu ono ye programs director yatuuse okugamba nti ye tajja kukkiriza Kyagulanyi kujja ku CBS gwe bayita programs director buli ekiweerezebwa ku mpewo ya CBS kyonna yakikkiriza kiyitewo oba nedda. Yeeyita Abi Mukibinkaaga ono agamba bamuzaala Erikyagwe naye nga kitaawe yava Masaka kitegeeza noono naye munyampi era Munyarwanda yoyo nno nabaga nti bonna bali ku CBS bonna basajja Banyarwanda wuuyo Abi Mukibi omulaba wuuyo yeeta Mukibi Abenkaaga kumpi bisajja Banyarwanda biri mmengo wano so kati radio y'Abanyarwanda gye bayita CBS erwanyisa ate muzzukulu wa Buganda n'abasajja bagirimu bonna twabategeera kati tubategedde. Omukulu ono era Abi Mukibi mujjukira CBS ng'etandika kwaliko omukolo gwe bayita Petro Sematimba gwe bagamba mwala muga nti amutola step by step process by process yatandika already yeeyo era bano bennyini ono mwami ono Kalingwe ono be baali mu nkwe ezimugobesa ate nga yamuleeta yogayoga Sematimba ng'amugobye ku radio bano basigaddeko nakati era abantu abali mu lukolo lwagobesa bamulindwa mungi bonna otuuka bo bayingira kati beefudde ba director somo bali nnyo bali ddala endala gye mwa boycottinze bentegedde batagenda kuzza upya bulango bwabwe n'abajjeyo sente zaabwe ye Natasha Broadcasting Service eno ng'etudde mu kizimbe ky'omusajja Omuganda wava munno yo bagiteekawo kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ekola propaganda blackmail mitwe ng'eyambibwako omukyala Marokebera mu dictionary y'amanyi mwena dinamuwadde erinnya ne pya njala muwandiika erinnya lino pya limugenda omutumba omukyalo ono erinnya lino pya Marokebera mu dictionary omukyalo ono abadde mu kibiina kya National Platform nga amannya g'amatuufu bamuyita Joyce Bagalantwatwa kati buli propaganda ne blackmail ogumula ku NBS omukyalo ono yamuweereza naye olwano njagala muwe erinnya eppya amannya g'amapya leero Elia Joyce tugenda direkako ne tugenda muwe erinnya eddala tukyuse just twisting tumuwe erinnya promoter Joyce Bagabe Manga jipandikira ye Joyce Bagabe Manga kubanga mukwegaba tamanyi kiyenje oba tamanyi janzi buli kwatula kiri kulekera okugulu okuva n'olwaleero bw'oba oyogera ku mukyalo oyo muyite ye Joyce Bagabe Manga erinnya lijje mu dictionary yawange wadde ppya kubanga buli akukola ekibi olina muyisa bubi okuva n'olwaleero mukyalo ye Joyce Bagabe Manga muwandiike amanya tugende alright ehirala liwandiise bulungi okuva olwaleero bw'oba odressinga omukyalo oyo amannya g'amatuufu okuva olwaleero Joyce Bagabe Manga as simple as that ande yatukolako blackmail propaganda blackmail propaganda kati okuva olwaleero ye Joyce Bagabe Manga as simple as that. Kati mutegedde bulungi nnyo so omukyalo Joyce Bagabe Manga n'akabinja ke akabafere abajja mu Nuupu tubatumiddeko mubale kukola mirimu egyo mu nkola y'emu
ngenda kusaba omukulembeze waffe n'akakiiko akafuga ekibiina kya National Platform ka TV ke bayita Natasha Broadcasting Service temuddamu kuwa muntu waako yenna musasi ajja okusaka eggulire ku NB ku mukolo gwonna ogwa National Platform ne birthday n'ebira ki omulaba wonna owa Natasha Broadcasting Service n'akajozike mumugobe emisinde kubanga ono Joyce Bebabbye Ssegona yali akolayo kati kimwangwira okufuna access ng'adumbibwa mukulu oli Anita Amongi Mama Lususu ne Mukama Museveni okutwala propaganda kati omukyalo ono mumukoleko ng'obuyinza bwo temuddamu kukkiriza abantu bano era mbayisolate ng'e mwakikoze wano nga badde banoonya amawulire wano wammanga bwabano wano muzambala bulungi nnyo kino kimwe abakoze kirungi erinnya lino pia yebyo nno NRM basatira State House esatira n'abeegoba mu kibiina ki National Platform nabo basatira baali balowooza be basinga amaanyi bannayuganda babalazeeko nti ate bo ba wansi nnyo omuntu gwe bakkiririzaamu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oleeta effujjo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda bakuleetako effujjo abakulira TV ez'enjawulo zibadde zigufudde omulimu okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero bakaaba baggiddwako obulango lwa nsonga ezo bangi babadde bamukeererako ne bamuzibizaako NBS kasita obeera nga oli ludda oluwagira Kyagulanyi Robert Ssentamu ne boba mukozi waabwe nga bakugoba kasita oyogera ekintu kyonna nga kisuddiya Kyagulanyi Robert Ssentamu toddamu kukyazibwa ku mpewo zaabwe naye olwaleero ge bakaaba ge bakomba kitegeeza nno nti bannayuganda bategeera kye baagala ozanyira ku kintu kyabwe nabo nga bagamba tebajja kudiiringa naawe kati abakulu ababadde badduse mu NUP nga balowooza nti baneegulira obuganzi mu bannayuganda ate olwaleero tekyali n'omu abalowoozaako kati okuva olwaleero ye Joyce Bebabbye Ssegona as simple as that. Kati mutegedde bulungi nnyo so omukyalo Joyce Bebabbye Ssegona n'akabinja ke akabafere abajja mu Nuupu tubatumiddeko mubale kukola mirimu egyo mu nkola y'emu ngenda kusaba omukulembeze waffe n'akakiiko akafuga ekibiina kya National Platform ka TV ke bayita Natasha Broadcasting Service temuddamu kuwa muntu waako yenna musasi ajja okusaka eggulire ku NB ku mukolo gwonna ogwa National Platform ne birthday n'ebira ki omulaba wonna owa Natasha Broadcasting Service n'akajozike mumugobe emisinde kubanga ono Joyce Bebabbye Ssegona yali akolayo kati kimwangwira okufuna access ng'adumbibwa mukulu oli Anita Amongi Mama Lususu ne Mukama Museveni okutwala propaganda kati omukyalo ono mumukoleko ng'obuyinza bwo temuddamu kukkiriza abantu bano era mbayisolate ng'e mwakikoze wano nga badde banoonya amawulire wano wammanga bwabano wano muzambala bulungi nnyo kino kimwe abakoze kirungi nnyo no mara okujjamu wano maikofo gundi corporate kamaro kazayo wano katono nnyo omukyalo ono NBS mwabayisolate nza bulungi netemuddamu bakiriza ku kizimba awo nga mwabakoze wano nga bali mu kuzunga banoonya amawulire babaganya okuyingira wuuyo ono y'omu ku bakozi ba Natasha Broadcasting Service ng'anoonya amawulire temuddamu kubakkiriza ku mukolo gwonna gwa Nuupu temuddamu bakkiriza bano ye propaganda gye bagenda omukolera nga tebasobola kukola ki nga tebasobola kufuna amawulire bagende baganoonye mu National Buzz Movement ne mu DP block fe tukooya so ndoza mutegedde bulungi nnyo ani atwala propaganda blackmail ku TV eno mukyalo omweta Joyce Bebabbye Ssegona akiikira Mityana yoyo mbamu kubakola ebintu ebyo alright era twagala bategeeza abasajja ba Natasha Broadcasting Service BBS Telefine radio y'Abanyarwanda TV y'Abanyarwanda sako ne CBS FM radio y'Abanyarwanda nayo BBS Telefine radio y'Abanyarwanda TV y'Abanyarwanda ne CBS FM radio yapekyali yabo jjajja y'Abanyarwanda mukitegedde bulungi nnyo mwayogedde omugambo mungi n'endowooza kino kibalage nti abazze abaliyo bazze abataliyo tebazze bano babadde olunaku lw'ejjo Tuli ambare kule
right. Bahona limu n'abasobodde okujja mu lukungaana lwabayitiddwa mwebale nnyo mwebalire ddala kujja abatazze bo tetuna kyabakolera ensonga ati mukama waabwe yabaganye okujja era mbatazzi wammanga bebano wano wammanga wulira bulungi kwabaddeko Kazibe Bashiri kwabaddeko Joyce Bagabe Manga teyazze oyo mutegedde bulungi nnyo Kazibe Bashiri teyazze Joyce Bagabe Manga teyazze Bebabbye Ssegona teyazze Muwanga Kivumbi teyazze Juliet Kakande teyazze Abedi Bwanika nabagambye erinnya lya Abedi Bwanika temuli kuteeka mu Luganda Abedi Kapale means Bwanika so Abedi Kapale teyazze mukuru Mathasi Mpuga Nsamba teyazze ono Musanju wa Sempira teyazze Mike Kakembo Ngwatepama owante municipality naye teyazze mutegedde bulungi Kiwanuka Abudala teyazze Alani Mayanja Sewanya no Sewunya teyazze Charles Tebandeke tetewunya teyazze Alani Sewanya nawe ile tewunya teyazze Aisha Kabanda tetewunya teyazze Sozi Godfrey teyazze Olivia Kale Nabagabe mukyala wattu yakava muleba oyiye yalina ensonga Patrick Nsamba Oshabe ndozadde ku mirimu ebitongole kati abantu bano abataze bawadde excuse abatawadde excuse ku lunaku president lwabayita before basinkana ba controllers babe ku luguudo lw'Entebbe nga ne Mathasi Mpuga Nsamba kwali no instructions obutagenda mu conference wa president mu meeting yabayitamu nabagamba tebagendayo era nagendayo kajja kumutujjutuka so abataze babadde ku control twakitegedde ku state yabadde mazobaga tebageza ne bagendayo naye njera bagamba mu Nuupu tulina enkola ya tax agikowa yagivamu gobo oliranga Nuupu ekwezibuwalidde osobola givamu mpola n'ogenda teri agenda kuba tetugenda kuwa tetugenda kuteeka mu mateeka mutudde mu constituency tukimwe ebikolo bakusazeemu nedda kera ku makiba gendizesi golya tuyomba ne Kagabo olya tuyomba n'oyo ono asimanyi ono owegonde kujinja road nedda olya tuyomba n'ono atesobaye tetuyomba nabo no bwegabo gamitize Nuupu njivudde mu sipas that tetulina buzibu tetugenda kuwabira mu batuuze mbu yetumujjemu bwesiga avudde mu no tugenda kuleka nabo enkola ya Nuupu tetulekana naawo so abo tebasobodde kujja olw'ensonga tebali bakontrolingiddwa kati tugenda mpola my video nage tugikwata mpola tetunatuuka ku information entuufu gye njagala muwulire bulungi nnyo naye tugenda gikwata mpola kati wabaddewo saga gye saagala ngenda bawa analysis yange ku saga ya ssente eza mukulu Bebabbye Ssegona ono akali amaggwa bekagamanya enkyusa oyo mukulu Bebabbye Ssegona akali amaggwa kekagamanya enkyusa kati olugero akali amaggwa kekagamanya enkyusa basinga obungi tebumanyi akali amaggwa kekagamanya enkyusa lugero lwaki akali amaggwa kegamanya enkyusa amaggwa fena tumanyi nti gafumita ne waliwo obusolo obuli amaggwa bwe buba bugalya mukamwa muli Katonda alina engeri gye yabukolamu bwe bumanya olulimi n'amatama oba omubiri oguli munda engeri gye gukyusaamu amaggwa ago butafumita kisolo ekyo munda kisobola okulya amaggwa ago nga gwe bookera ku makya n'olya emmere olulimi lwo gikyusa n'ogigaya bulungi nnyo kati mu nkola eyo wava olugero lwe nti akali amaggwa ke kagamanya enkyusa ndowooza mutegedde bulungi nnyo kati mukulu Ssegona akali amaggwa manyi nti ku vidiyo eno otuuse njala tugende mpola njala tugende ki mpola ekisookera ddala Biblia etugamba nti bw'olimala okunyaga weppo naawe olinyagibwa Bayibuli etugamba nti bw'olimala okunyaga naawe olinyagibwa Bayibuli bwete bwetugamba kati Bayibuli emaze otugamba nti bw'olimala okunyaga bali kunyaga ebiseera bisinga mu Uganda buli kintu kisoboka kitya nti Museveni n'ekibiina kye kya National Buzz Movement n'abakozi be badde beekwese omanyi wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ngo yambe muyambe ekkiriza wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ngo yambe muyambe ekkiriza
enswaso etayamula yerege enkalabe. Ekintu kino kirimu emirundi ebiri kyenjagala mbannyonnyole ekisokera ddala. Ono omusajja looya omutendeke amanyi amateeka agafuga entambuza n'enkwata ya ssente. Ono looya. Ekyokubiri, state bwekufuula agenti waayo beera ready okukozesa ensobi public ekwokye yebe ekwejjeeko kubanga ebeeku owninga. When the state owns you, be ready that any time the state will expose you to the public and the public will judge you. Kati tuli mu kulwanyisa ekirombe ky'ababbi nga kikulembeddwamu n'abatulege n'alongo Sologate. Bagezaako nnyo okuteeka pressure ku bantu obutayogera ku bubbi. Balina okuleeta ebiboozibozi ebibuzaabuza eggwanga. Naye ebiboozibozi bino tufunamu bintu bingi nnyo. Kati bw'oyagala ennyo okunyigiriza ennyindo munnange ebiseera ogireeta omusaayi kati kandi baviire ku ntono. Ensimbi ezo nga bwe muziwulidde tezaabadde mukadde 1018 nedda. Maama Nnaalongo Sologate Mpogola n'akabinja ka National Buzz Movement abaagala okusuula National Unity Platform bakola butaweera kiro na misana okusiiga ettoomi n'okuba nti baagala kujja ekibiina kya National balina kijjawo batya kwe kusaasaanya obusimbi. Abantu bano wammanga balina ekibiina n'eki kyabookya kinabagamba okwoyi wamanda mu mbugo. Kuliko Mathasi Mpuga Nsamba, kuliko Abedi Bwanika, Muwanga Kivumbi, Ssemujju Nganda, Sseggona Melody Akali Amaggwa, Charles Peter Mayiga n'abala nga nakuno kwotadde omukyala Joyce Bagabe Manga n'abala. Kati ekibiina kino bano batyo kijjawulo okuba nti twakikubye nnyo baagala kiyisa mu retired Kano Kizza Besigye akirookinge bo bajje bakiyingire mu buyingizi bwevu. Naye nga balina kironkinga ng'amaze okufuna ssente obutalaga nti bannannyini kibiina kino bayinza okirekera Besigye oba lukwago kireeta oba Ssemujju Nganda. Munfune bulungi. Bw'ata akireete lukwago ajja kuba Ssemujju Nganda. Abateba Ssemujju Nganda ajja kuba Besigye. Bano bali kuba vene bakyegunde bwegunzi bwejju bakiyingiremu kubanga balina kyo. Kati ensimbi zino entuufu zabadde obukadde 305. Era ze zimu ku nsimbi ezadde zigenda okukozesebwa mu kutambuza n'okukola emirimu gya ekibiina ekyo ekipya. So tebabbye miliyoni 118 zabadde miliyoni 305. Mpuga yafuna, Abedi yafuna, Muwanga Kivumbi yafuna, Ssemujju Nganda yafuna, Sseggona yafuna, abala bona bafuna ssente tebabbye 118 zabadde obukadde 305. Kyova olaba omwami ono ebigambo byayogera tebikwatagana ng'ampala ya Museveni. Kati njala tugende mu kye tuyita forensics. Mbasomese kye bayita forensics w'obufere n'obuyaayi. Tusokera ddala. Ono musajja munnamateeka amanyi etteeka kye lisoma ku kubeera ne ssente nnyingi. Waliwo kye bayita negligence. Eryo etteeka alimanyi nti gyeriri terikugisaako musango. Ekyokubiri akimanyi bulungi nnyo nti bw'obeera ne ssente zisukka mu bukadde 5 okudda waggulu ofuna wa poliisi omusirikale okuwerekerako zi banki ng'oba zi withdrawinga. Ekyo akimanyi bulungi nnyo mu mateeka weekiri. Akimanyi bulungi nnyo nti mu banka bw'oba ogenza okuwithdrawinga balloke money waliwo section ya balloke money. Ssente zisukka mu bukadde 10 okudda waggulu oba 5 ba 10. Waliwo balloke section bateeka wajja ssente ezo. Ono yakimanyi. Era buli muntu ajja okukima balloke money ajja n'abasirikale. Okumukola ki? Okumutwalirako ssente ezo. Naye kati wano njagala obuuze. Obukadde buli 118 bw'ayogera naye babadde 305. Jjukira abantu bano bagenda ne bajjayo ssente mu State House. Nga balina ba bodyguard aba SFC abawerekera okuva mu State House owewanita amongi okubatuusewa mu mayumba gaabwe gye batereka ensimbi zino. Basajja battu bana ba SFC tebafuna ku ssente zino. Kati kibaluma abasajja beefuna nti bankyukakyuka balwanyisa Kyagulanyi okuba nti bajja ssente empitirivu mu gavumenti aye ne bajja ne bavuma Kyagulanyi. Ompuliriza bulungi nnyo. Kati omukulu ono information gye nnina endaga bweti
Bakanaabe bano babadde just kanyeebwa sente bano abaana ba SFC be baatutte sente zino ate nga tasobola boogerako mu myaka emingi ennyo gitawera mu myaka 15 ja nabanyumizaako akaboozi I'm sorry to bring back this information musonyi okuzza olugero luno si kyembadde nnina okukola naye Madame Teacher Betty Nambozi yagendako mu State House okukima sente bamuwa sente nabbaluke aba atuuka mu bitundu by'e Busegaawo SFC bamukwata akabaddiya bamuggyako sente zonna naye nga ate sente kyazimuweesa alina okukola omulimu gwa sente ze kyazimuweeseza era teyayogera mawulire wantu wonna tebamuggyeko sente ekyo kyo nkyetondo kiri tokikomyawo sibagambye tikiri kale kikadde nnyo kuba kati yakyuka aba SFC bamuggyako sente zonna ne bazimuggyako ne bazitwala nga takyasobola kujja mawulire gamba nti sente bazitutte naye nga ate alina okukola yalina okukola ekyomulimu ogwo kati mukulu akali amaggwa saagala oddemu kulimba ggwanga one mu statement gye wakoze tewayogedde saameka we babbidde sente zino ekisookera ddala ekyokubiri ffenna abalina emmotoka n'abatalina mmotoka naye oba otambula ng'ovuwaka osobola okufulumwa ku luggi ebigere bisatu bina you can notice either essimu toyina wallet oba ekisumuluzo tokirina you can notice nga tonnatambula mita ziwera 10 ng'ovudde waka you can notice that the same applies ku bantu abalina emmotoka omuntu alina emmotoka tasobola kwerabira ssimu tasobola kwerabira ssente mu mmotoka tasobola kwerabira kintu kyonna mu mmotoka nga tasobola kuŋŋamba wabadde ne millions 118 nojje emmotoka gye wagijje n'ogireeta Bakanaabe nga mulimu millions 118 n'ogipaakinga ne bawa ebisumuluzo booze emmotoka gwe Bebabbye Ssegona tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'aleeta emmotoka ku washing bay naku zino ziri modern wabeerawo ne restaurant bakasitoma be banywera caayi ate washing bays omuntu agenda okwoza emmotoka yo oba omumanyi kubanga kiringa babode naku zino Kampala omuntu akozesa boda gwamanyi teri muntu atwala mmotoka ku washing bay ng'agenda ogyoza tamumanyi tekiriyo teri muntu atwala mmotoka ogyoza ku washing bay ng'agenda ogyoza tamumanyi aba mumanyi kati gwavudde mu mmotoka nolekamu million 118 yes washing emmotoka wagivuddemu nobalekera ebisumuluzo naye ng'okimanyi nti olina million 118 gwe n'ofuluma nobalekera emmotoka ne booza emmotoka mu kwoza emmotoka ne basanga million 118 ne batwala obudde ne bategera nti mulimu million 118 ne bazijjamu ne bazigabana obonna budde batutte obudde gwe ng'olirudda emmotoka ekitono nnyo bagyozeza eddakiika 4 ekitono nnyo emmotoka bagyozeza eddakiika 4 ku ssaawa ne booza emmotoka ne bafuna obudde obujjamu millions 118 ne bazigabana era ne bafuna obudde ababiri bazitwala ku lugulu lw'Ennakawuka omulala bazitwala Empigi ne bazitereka ng'era gwe nannyini emmotoka yagireseewo oliruddawa during that time olaba oleka mutwala ku mmotoka oba simu noga ndese simu mu mmotoka n'oddayo ne million 118 n'ozireka mu mmotoka gwe wabadde ludda nga booza emmotoka eyo bali batwale time bajje mu ssente bazigabane million 118 ozimanyi gwe. So there is a possibility nti state ezanya diversion. There is a possibility state ezanya diversion. And there is a possibility nti sente zino zade zisigadde oluvannyuma lwa SF sokujjako sente nakuba buli omu yafunye million 3 mwaka mwataano gweyogera 118 okitegeera kati mukulu tetwagala kuddamu kubuzaabuza. First and foremost njagala poliisi ya Uganda Financial Crime Unit nga temunnakwata baana bano mukwate Bebabbye Ssegona muteeke munda. Police
nga temunnakwata baana bano kuba mwabakutedda musoke mukwate Lubega Ssegona muteeke munda abawulire source of income of that money. Byebyo nno ssente y'omuwi w'omusolo etandise okululuma. Mpuuga olwagikwatako n'agiwa obukadde 5 wazza dda backfire w'owulirira bino ali mmiranga. Ye mukulu Ssegona olwabukuddeko owulira nti naye ab'e Sfc bazimukubyeko. Bw'atyo yasazeewo okuwayiriza abaana ba Kanaabe era bw'owulirira bino batemeza amabega wa mitayimbwa. Naye nga ye ekituufu akimanyi naye nkulaga nti ssente y'omuwi w'omusolo etandise okuzza backfire. Togirya n'osigaza mirembe. Bannayuganda balikolima olw'ensimbi yaabwe tokomoka. Walimbyemu ekyokubiri. Mu baana muwakutte mwagala nti ezimu ssente olw'amaze zibba ye ssente yazitutte mu loogi. Teri muntu musiru asobola kukwata ssente zitwala mu loogi.